amazima matuufu Katikkiro tugenda kubaako kuleka kintu kyonna kyetukkiririzaamu. Kabeere Lubaale tetugenda kuleka ebyo byetukkiririzaamu. Bavubuka abagundidde era nga tweyama obutatiirira Bwakabaka. Ekiseera kye tulimu naffe tulina ebisoomooze eyo. Nese Oweekitiibwa Katikkiro ye twabaddeyo mu nsonga emu ey'enkizo ewaffe Mpigi Mawokota twasisinkananga ettaka lingi nnyo erya gavumenti public land ne mugendamu lya Ssaabasajja Kabaka nga lyakolebwako ebyapa, era tuli mu kaweefube twakasobola okuteekawo District Land Board. Obuvunaanyizibwa obumu gye twabuwa kwe kusazaamu ebyapa ebimu ebyakolebwa mu Mankwetu. Ettaka erimu baligaba nga kuliko abantu naye balikolera minutes singa okutali bantu. Era twabadde ne Minisita Juzi Oweekitiibwa Nabakooba ne tukkaanya okulabika okuba nga mubaamu ebyapa ebisazibwamu mu buufu obwo wabeerewo obwenkanya kuba emitendera egisinga tegyagobererwa bulungi. N'Oweekitiibwa Katikkiro mu ddakiika entono zennyina njagala okusaba mu kiseera kino kye tulimu eky'ebyobukulembeze abaana ba Buganda twesoboddeyo okutwala obukulembeze okwongera okubunyweza mu buufu obw'enjawulo kubanga mu buyinza mwekweseemu ebyaffe era nga tukkiriza nti mu buyinza okubeera nga buteredde mu bantu abawa Obwakabaka ekitiibwa ebyaffe bijja sobola okudda. Tetujja kubeera basajja batiitiize ensonga ey'obuyinza tulowooza nti nno yankizo. Kyenjagala okusaba eri bannaffe bonna betuvuganya ne betutambula okubeera abenkanya abantu abamanyi ensonga okwesimbawo n'okuvuganya si lutalo lwa kufa wabula omukisa oyo asinze okweteekateeka okusobola okuweereza abantu okusingira ddala ebitundu ensonga ze biyimirirako. Ne bw'olaba oluusi ebigenda mu maaso oluusi wennyamira ng'eddoboozi ly'abantu lyagala okuwetebwa n'omukono ate ogw'ekyuma. Twagala okukoowoola buli muntu alina obuvunaanyizibwa nga nange mwe neetwalidde okweddako okutunuulira ensi yaffe okukulemberamu ebyo ebyokweyagaliza eby'omuntu ssekinnoomu kubanga eggwanga lyaffe bisinga buli omu ssekinnoomu. Oweekitiibwa Katikkiro ddagala okusembayo n'eddoboozi lino eno ery'enjawulo. Naffe gye tutambulira eyo zeri musajja wa National Unity Platform NUP. Naye Oweekitiibwa Katikkiro waliwo akagenderere ak'obutatukkiriza ffe ate kukuba nkuŋŋaana na kwebuuza mu bantu ng'abalala bwe bafuna omukisa. Tusabawo obwenkanya n'obwerufu. Amazima matuufu Katikkiro tugenda kubaako kuleka kintu kyonna kyetukkiririzaamu. Kabeere Lubaale tetugenda kuleka ebyo byetukkiririzaamu. Era abalowooza nti no bajja kusiba bannaffe okukwata n'okujwetekako abantu ebisango ekyo kikafuuwe. Tetugenda kuleka nsonga zaffe ze tukkiririzaamu. Tetukkiriza nti no twetaaga okukyusa obukulembeze bw'eggwanga. Waliwo n'aboogera otherwise nabo tubawa eddembe era tubassaamu ekitiibwa, naye ate naffe tetugenda kuleka kye tukkiririzaamu era tugenda kukikolera. Twagala okusaba abakuumaddembe n'okusaba ebitongole eby'enjawulo mu buvunaanyizibwa obw'enjawulo akakiiko k'ebyokulonda katuwe okulonda okw'obwenkanya okutaliimu byana na baana. Kituyambeko naffe okukuuma eddembe kubanga tuwulira nga waliwo okunyigirizibwa okwagagendere gye twolekedde. Tusaba wabeewo okwekuba mu mutima mu bitongole ebikuuma ddembe baleme kujwetekako bantu bisango na kubasibira bwereere. Eggwanga lino tulyagala, twagala okulikolerera era n'omusaayi gwaffe n'emyaka emito twewaayo tetukyadda mabega tusonga busonzi mbere era teriyo kigenda kutujja ku ebyo tetukkiririzaamu. Ayi Katikkiro era kyenjagala okusaba n'abantu bonna alina kyakkiririzaamu kimirireko tutambulire wamu bwe tuva mu kalulu ate tuzimbe eggwanga. Kyendaba ekisinga okubeera ekizibu ennyo kwe kukulembera abantu ng'omaze obuwangula naye nga beeyuzaayuzizzaamu nga beekutuse. Katikkiro kizibu nnyo mu experience ye nnyina okukulembera abantu beyawudde. Bantu baffe temweyawulayawula munywere kwebyo bye mukkiririzaamu era musimbe nakakongo era tujja kubituukako. Ayi Katonda
oyinza okugogera Katonda nti Katonda yampa n'omutima gumu. Ani ayinza okukyetaatala okukyogera Katonda nti yatuwa n'omutima gumu? Naye bannaye Katonda Uganda yagiwa n'omutima gumu. Embeera y'obudde, amazzi, ebyobugagga eby'omu ttaka, obugimu, abantu balamu abalungi, bw'otambula mu nsi nnyingi olaba nti ffe tuli banjawulo. Ebyo byonna Katonda yabituwa, naye lwaki tukwebera? Lwaki tukwebera? Mu Uganda tuba tutya n'omuntu asabiriza emmere? Kijja kitya? Tuba tutya n'omuntu atalina mazzi ga kunywa? Eno y'emu ku nsi entono nnyo mw'otambula n'otasussa mayiro nga tonnasanga mazzi. Ngamba gano ag'emigga, ag'entobazi, ag'enzizi, aga buli kika. Mu bibira eyo enkima amazzi ziganywa mu bipapajjo by'emiti. Omusajja yali mu Misiri yajja wano kuba baba n'omubaka abeera eri ku kiyira wafulumira Nalubaale ejjinja bapime obungi bw'amazzi agagenda, kubanga obulamu bw'Abamisiri buli kuffe amazzi agakiyira. Omwana nga talaba nkonkuba ng'alinga basajja ba Kabaka bano bemulaba bano abanekanekanye. Omwana akuze okutuuka talaba nkonkuba bwetonye, kuba bwe yatonye omwana n'agwa eddalu. Naye kati bano enkuba bwetonya bano abaana tebagifanako, kya bulijjo. Kabaka Katonda yatuwa n'omutima gumu. Kakati tulina okukola ebyetaagisa okweyamba ebyo Katonda bye yatuwa. Ensi ekule nga tuyita mu bakulembeze be tuba tusindisa eyo gye bateeseza. Kale akalulu akeesigika musingi munene mu kukulaakulana kw'ensi. Enkola y'akakiiko yesinziirwako abalonzi okukeesiga. Abajja okwewandiisa bakwatibwe bulungi. Nalabye ku terefayino bajjo ng'abantu basiibye awo erubaga, bangambye waliwo ofiisi eri baluddawa ey'okwewandiisa y'akakiiko. Abantu basiibye awo olunaku lulamba, tebitambula. Bakolebweko bulungi ate mu bwangu. Tusaana okwewala okwekwasa kino na kiri okulemesa abamu okwewandiisa. Bw'oppa ddala ng'amateeka tebagatuukiriza. Akakiiko omubaka ssentebe agambye Mwami Ssejjemba nti akakiiko tekalina kuba na baana na byana. Nange bwe ŋŋamba. Era kambabuulire bassebo ne bannyabo, amazima n'obwenkanya ky'ekisumuluzo ky'emirembe. Era ekizibu ky'akalulu akataliimu mazima na bwenkanya twabirabako dda. Tusaana okubyewala nga Bannayuganda.